ampita mpiterinnya ddala Yesu amanyize amanye erinnya lyange simwesibako bwesibi nedda ono amanye erinnya lyange. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Amanye erinnya lyange simwesibako bwesibi ono amanye erinnya lyange ddala Yesu amanye erinnya lyange mumukwano mungi ampita mpiterinnya ddala Yesu amanyize amanye erinnya lyange simwesibako bwesibi nedda ono amanye erinnya lyange ddala Yesu amanye erinnya lyange mumukwano mungi ampita mpiterinnya esene tukooya nga tunoonya okwagala ne bw'amala oyo gwofiirako nga takuliiko n'omuyita amannya gasinga ddalingikane naye nga kudduka buddusi ky'oba olaba njagala Yesu kubanga nze ajagala ne bw'osirika abaawo ne bw'okaaba takuleka ye mukwana afaayo bulimbe tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. Esene tukooya nga tunoonya okwagala ne bw'amala oyo gwofiirako nga takuliiko n'omuyita amannya gasinga ddalingikane naye nga kudduka buddusi ky'oba olaba njagala Yesu kubanga nze ajagala ne bw'osirika abaawo ne bw'okaaba takuleka ye mukwana afaayo buli mbeera Yesu abeerawo. You chased me, I caught you.
So glad we found each other. We whispered forever to share our lives together, to watch our dreams unfold. And I love everything about you, everything you are. You catch a falling star if I asked you, and I couldn't live a single day without you. You hold me in your arms. Once again, I know that I'm the only one for you. Edeke Katonda ffe agwanira okwebaza ku lunaku nga luno, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Neno nga bwe nagambye nti ebiseera tebirinda, naye praise and worship team bajja kudda ate maaso awo era batutwaleko mu kutendereza Katonda. Naye bassebo ne bannyabo, mu kaseera kano nyongera okubaaniriza abakatuuka mu lutikko, kansabe mutuuleko wansi. Eno United Christian Center bwayise headquarters eza Lwaki Mulamu, bwe tusinzira okufuuwa ekkondeere ery'okwezuula. Tubaaniriza nnyo mwenna ku mbaga ey'obugole eya mwana mulenzi ategeka Moses ate ne mwana muwala Jen Kiguli. Mwebale nnyo bannange okujja kwesa omukolo guno ekitiibwa. Era mu kiseera kino kyennyini twagala kuyingira butereevu mu mukolo ogwo. Amannya Joshua Zaake, olw'ekisa kya Katonda, omusumba wamu ne bannange mu kifo kino tubaaniriza nnyo. Mu kiseera kino kyennyini nsaba bali mu byuma erudda eri batulondereyo oluyimba ezimu kuzisinga obulungi mu ze bateeseteese ez'olunaku luno. Mwana mulenzi ategeka Moses ne next man we oba best man wamu ne peg boy bajje erudda eno. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the This day. is the day that Yeah. the Lord has made. I say this is the day. This is the day. A day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We shall rejoice. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Be glad in This it. is the day that the Lord has made. And the We Lord will has made. rejoice and be glad in it. This Yeah. is the day, We should this say. is the day that the Lord We has say again, this is the day. This is the day. A day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has We made. should. We will rejoice, Yeah. we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the This day. is the day that the Lord has And the Lord has made. We made. will rejoice and be glad in We it. should be glad in This it. is the day, Yeah. this is the day that the Lord has made. I say this is a day, a victorious day that the Lord has made, that the Lord has made for Jane and Moses. So we should rejoice and praise in the name of the Lord. Oh, this is the day that the Lord has made. We should rejoice and be glad in it. What a big God granted, what a big God granted, and then we sing, amen. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We made. should rejoice, Rejoice, yeah. we will rejoice and be glad in it. What a victory, what a damage, The day that the Lord has made. what the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We're something glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. I said this is a day, I'm running at what the Lord has
See what the Lord has done. Hey, see what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Everybody you can see what the Lord has done. See what the Lord has done. Everybody you can see what the Lord has done. Hey, see what the Lord has done. 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 He has done me well. He has done me well. He has wiped away my tears, even joy. He has made me wonder to the next. Bannange kiyitirivu mulabye banekandekanye mukama nga mulungi tukubireko katonda waffe mu ngalo. Haleluya. Akati nate bw'olabanga anegenda kwesa ekigambo naye wali okiyinza obutanyuma bw'olabanga kondakita alidde kikomando kati omanya nti driver tekyagenda okulya kiba kiyitirivu. Kakati bano baba banyumye bwe bati kakati ate amaaso ku litwimbe mwami ategeka ne next man bayingirawo mu maanyi. Kati ali mu byuma tufunireyo oluyimba ate olusinga mu zonna olyoke otwanjulire omwami ategeka Moses ne next man ne Pickboy bayingirewo mu style. Bannange mulaba mutya sikiyitirivu tukubireko katonda waffe mu ngalo. Beera omugole omusajja yabeera kawasa akati kansabe ffenna tuyimirireko twaniriza omugole wa leero the one and only Jen Kiguli mu nnyumba. Tugenda kusaba taata omulungi wenna waali agenda atuyambeko tuyingiriza mwana muwala mu nnyumba. Taata tweyanziza nnyo akati Jen Kiguli ne Metroni we ne Flower Girl nabo nga bayingira mu nnyumba. Akati essimu osobola okujjayo kikkirizibwa bw'obanga bwombo bw'oneesiga okulikodinga nakyo kikkirizibwa. Kyonna ekigenda mu maaso kirikoodinge tosubwako n'ekimu kubanga ke kaseera ak'enjawulo era akafuula olunaku luno olw'enjawulo mu nnaku endala zonna ezabadde mu mwaka guno n'ezaali zibadde mu nsi muno. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life
taata atuyambyeko okusooka osaba afeeyo ate taata namba 2 ate ayingirewo mu maanyi kati ate ono eyakayingirawo ye taata ddala bannange byonna obisanga ku mukolo guno katonda nga muyitirivu taata katukusabe omwana muwala oyo mutuleetera erudda eno era tusanyuse nnyo okulaba mu nnyumba taata kale oluyimba olwo kalugende maaso Eche. Tumanirize luneno mpola nga bwe mutambulanga mu kino bannange sanyusa okubalaba mukama muyitirivu mukama muyitirivu mukama muyitirivu mukama mulungi mukama bw'akisa taata awewenye otyo basibo ne banyama olumutaali nabuuza mwami ategeka ekibuuzo nti oyagala taata akuleetera eddalamu ekyebbeeyi kyo mpaka ku kituuti akikusanze eno oba oyagala taata abeeko waakoma naawe olumbe ekyebbeeyi okinoneko mwami ategeka nanga nti nteekwa kulumba onzali agaana tewali agaana akati mwami ategeka sebolumba ali mu byuma twongera oluyimba mwami ategeka alumbe alone ekyebbeeyi mukama muyitirivu taata kakukwase mwana muwala oyo nansabibwa asha taata bamufunire ekifo ekisinga obulungi twasobolera okulaba buli kigenda mu maaso taata mumufunire ekifo ba asha baffe baliruddawa taata bamuteere mu maaso wali okulinaana abasumba tutandise kutaata bamuterengera taata aterekete kati abagole bakulomukye tulire maaso abyategeka ekyebeeyi kye kiyitirivu Hallelujah. Otyo basibo ne banyabo twebaza Katonda kubanga abagole baffe abaleero bali mu nnyumba basibo ne banyabo mulaba mutya ttiimu yonna enekanekanye bannange mukama mulungi era mu kaseera bwe kati sirabawo kitugaana
kutendereza linnya lya Mukama. Katwanize praise and worship team batutwale mu kaseera tugulumize Katonda akoze olunaku luno, Katonda eyawa ababiri bano ekirowoozo, Katonda alondodde ensonga mpaka kaakano ng'egenda kugguka mu linnya lya Mukama waffe. Ffenna bwe tuli tuyimire ku magulu gaffe tutendereze Mukama, ono agwana ettendo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Praise and worship team, take it away. Hallelujah. Hallelujah. Yesinjawulirayo kalulu ka Jeni. Tukubire Mukama akalulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. Kale tugenda kubira Katonda engalo ezo. Olwanero olukulu
tekandikomye netutendereza mukama olunaku lwonna naye munnanga ate essaawa zo zidduka kakati nno katwegumiikirize ate tukakomyekawo. Praise and worship team, tubakubireko mu ngalo ate kansabe mutuuleko wansi bassebo ne bannyabo. Akati nno tusigaze abali waggulu wano. Naye nno mu byawandiikibwa bitukuvu mulimu ekyafaayo ekyawuniikiriza ensi, era nayo yali mbaga ya bugole ng'eno. Mwana mulenzi Yakobo ng'alina mwana muwala gw'ayagala bamuyita Rachel oba Laakeeri, era mukoddomi onamugamba nti okufuna omuwala ono ojja nno okutuuyana si byakusaaga, naye omukoddomi nakkiriza omumuwa, era ne bategeka embaga nga ya bugole bweti. Ne walabikawo essanyu ku mbaga eyo. Abayudaaya obutafaanana ffe, embaga bwe bazikola zimala wiiki n'omusobyo. Bali balya ne banywa ne baddamu ne balya ne banywa wiiki namba. Naye mwana mulenzi Yakobo ne bamuwa mwana muwala gwe yali asuubira nti gweyagala era gwagenderedde okuwasa, era nabo nga babikkako nga ffe bwe tubisseeko akatimba ku mugole ne bakyakala akawungeezi konna. Kati enkeera agenda okwetegereza omugole nga bamuwaddemu baaba wa mugole, nga bamuwaddemu Leeya. Kati ebyengeri eyo tetwagala biddemu kubaawo wano. Mwami ategeka tukakase baleese Jeeni oba muto wa Jeeni oba baaba wa Jeeni. Sebo yeye oba obugalo bw'endabaako Katonda muyitirivu. Endabyako obugalo agasseko ne haaga ekyo kyennyini. Okay, tunaligane bwe mutyo noleetera ddala Jeeni yennyini. Kale katweyongere n'ekiseera kino, era nange saagala kusiikiriza kifaananyi kyonna, n'olw'ensonga eyo kanzire emabega eno buli kimu mubenga mukiraba buyitirivu. Kansabe okay, mwetunuligane bwe mutyo. Abooluganda abagalwa, tukuŋŋaanidde wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino okugatta awamu omusajja ono n'omukazi mu bufumbo obutukuvu ng'ekiragiro kya Katonda bwe kiri n'amateeka agafuga ensi eno. Obufumbo kye kigambo eky'ekitiibwa ekyalagibwa Katonda abantu nga tebannaba kwonoona. Bwalagibwa okubeera omusingi n'akakalu ak'obulamu bw'amaka, okubeeranga awamu n'okubeeragana n'okusanyusagananga omwami n'omukyala nga bwe bisaana okuba nabyo buli muntu eri munne. Ekigambo kino kyalagirwa era ne Kristo yakissaamu ekitiibwa bwe yagenda ku mbaga ey'obugole e Kaana eky'e Ggaliraaya. Yanno omutume Pawulo yakifaanaanyiriza okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye. Okufumbiriganwa kyekuva kutasaana omuntu okutwala nga takussaamu kitiibwa era nga teyeefumiitiriza era nga tatya Katonda. Kaakano abantu bano bombi bagenda okuyingira mu kigambo kino ekitukuvu. Kale nno obanga waliwo omuntu yenna alina ensonga ey'essimba ebalobera bano okugattibwa mu bufumbo obutukuvu, ajja atule kaakano. Eriyo omuntu yenna ng'olina ensonga nga yasimba yabuvunaanyizibwa erobera mwami ategeka okutwala mwana muwala Jeeni Kiguli fumbo obutukuvu. Bassebo ne bannyabo nzaaliko waggulu eno nnengera ekibiina kyonna sirabyeyo mukono gwonna. Lwaki tukwira ku Katonda mu ngalo? Mbalagira mmwe mwembi mu maaso ga Katonda obanga waliwo omu ku mmwe ng'alina ensonga nga yasimba yabuvunaanyizibwa emulobera okugattibwa ne munne, ajja atule kaakano, kubanga ekigambo kino kye tuyingiramu kigambo kya kitiibwa era omuntu
omuntu yenna bw'agattibwa singa ekigambo kya Katonda bwe kiragira okugattibwa kwe kuba kwa nsobi. Naye njagala kutandika ne ssebo, kubanga oyinza okuba nga Jen okoze byonna, kale byonna, naye nga ssebo yeekobaana nagandi ku lunaku luli abasumba weebali, abazadde weebali, ab'emikwano weebali, nja kukuba omwenda naawe okubulire. Kati bakumpeere microphone. Ssebo, bulira ensonga yonna ekulobera okwetwalira mwana muwala w'omukyala wo fumba obutukuvu? Agambye nti nedda. Era ne Jeni tagayadde ewaawo amuwadde haagaga nti weebale munyange butanswaza. Naye no ssebo oyinza okwewera bw'otyo ye nga mwana muwala akosa kasiiso agandi muleke yewaane wange nja kukimukola naye alikijjukira ennaku zonna alinyumizaako n'abazzukulu. Kati nnyabo mulina ensonga yonna ng'ekulobera okwetwalira mwana mulenzi ono kuba balo mufumba obutukuvu? Agambye nti wazira nsonga. Mukama muyitirivu. Ababiri bano bonna bamalirivu era twebaza Katonda. Muwulire byawandiikibwa kye biyigiriza ku nsonga y'obufumbo. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bw'ayagala ekkanisa ye ne yeewaayo ku lwayo alyoke agitukuze ng'aginaaza n'amazzi n'ekigambo. Bwe kityo abasajja kibagwanira okwagalanga bakazi bammwe ng'omubiri gumu. Ayagala mukazi we yeeyagala yekka, kubanga tewali muntu eyali akyali omubiri gwe ye, kubanga agujjanjaba aguliisa nga Mukama waffe bw'ajjanjaba ekkanisa. Olw'ensonga eyo omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, era bombi banaafuukanga omubiri gumu y'ekkanisa. Abakazi mussengamu babba bammwe ekitiibwa nga Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gw'omukazi era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa. Omukazi bw'atyo assengamu bba ekitiibwa. Ani agaba omukazi ono okufumbirwa omusajja ono? Bateeka okubaawo omuko agaba mwana muwala. Tetwagala kulowooza nti mwana mulenzi yamenya enkomera ne yejjirayo eggwala ly'abandi. Tuteeka okumanya nti byonna byakoleddwa nga bwe biteekwa era nga n'omuko tabanja. Kale oke omuko atuuse. Ssebo omuko tukwaniriza erudda wano. Mwannyoko oyagadde mugaba mukama obuliko ekigambo kyewajagadde okugamba mukoddomi wo. Tolina kyagala mugamba ate alyagaana. Kwata emikono oyeeyo mwannyoko, kirabika ensonga zonna zattaanyizibwa. Kooti talina kyagamba. Ssebo kyoyanziza nnyo kansabe muko oddayo otuule weebale waayo mwannyoko. Onsembereze microphone. Gwe ategeka Moses onoowasa omukazi ono okuba mukazi we gw'owasiza, okubeera awamu naye mu bufumbo obutukuvu nga Katonda bwe yalagira. Onoomwagalanga, onoomusanyusanga, onoomusangamu ekitiibwa era onoomukuumanga mu bulwadde ne mu bulamu. Onoolekanga abakazi abalala bonna n'obeeranga naye yekka ennaku ze mulimala nga muli balamu mwembi. Mumalirivu muzibu. Jendo biwulidde ebyo. Abantu weewaawo nga Mukama ye musumba bagenda bawuhagaawo naye yinza okujja kusanga mu maaso gaawo. Musajja ne yeevaamu. Mukama muyitirivu. Microphone keddeko erudde eno. Bwe gye nkibuli onoofumbira omusajja ono okuba bano bw'ofumbiddwa, okuba awamu naye mu bufumbo butukuvu nga Katonda bwe yalagira. Onoomwagalanga, onoomusanyusanga, onoomusangamu ekitiibwa era onoomukuumanga mu bulwadde ne mu bulamu. Onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeeranga naye yekka ennaku ze mumala nga muli balamu mwembi. Nakolanga bwentyo nga Mukama yeeyeza. Abange omwami nga bwali omumalirivu, omukyala mumalirivu nnyo. Mukama tumwebaza olw'obumalirivu obwo.
kakati nno mu nsi muno muze mubaamu endagaano ezitali zimu, naye ne mu bayibuli omwo endagaano nga zibaako obubonero. Olwali olwo Katonda n'akola endagaano ne Ibulayimu, era Katonda n'assaako akabonero ng'agamba Ibulayimu nti komola abasajja bonna ab'omu nnyumba yo. Basimu ne bannyago, endagaano yali ya nnyumba ya Ibulayimu n'abasajja abali mu nnyumba ye, naye ennaku zino tuwulirayo abalala abakomolakomola oba babijjawa, naye anyway akabonero nga kakukomola. Ate era olwali olwo Katonda n'akola endagaano ne Nuuwa, ensi eno ng'emunyiizizza n'agizikiriza n'amataba. N'amuga nti Nuuwa neerayiridde siriddayo kuzikiriza nsi eno n'amataba, era buli bwe munannyiizanga nandibadde mbaddamu nja kuteekanga musoka ebbanga awo bwe mumulabanga mumanye ke kabonero nti mbadde nnyiize okutuuka obaddamu n'amataba, naye neerayirira ekyo nakimala. Naye n'obufumbo obutukuvu abaabutusookamu balowooza akabonero, era kakola mu nsi zonna. Buli lw'otunula ku ngalo erinaanye eya nnasu nga kuliko empeta, omanya bumanya nti omusajja oyo oba omukazi oyo w'abandi, kubanga empeta ke kabonero. Kansabe tufune empeta n'olwaleero ng'akabonero ak'obufumbo buno. Era kannyanirize Omusumba Ronald Mukisa ajje atukuze empeta zino okuzaawula ku mpeta zonna ezikolebwa mu factory eziri mu nsi muno, zino zibe sipesho nga zigenda kugasa mu bulamu bw'ababiri bano. Sema okwaniriza osabira empeta zino. Mukama tukwebaza olw'empeta zino ng'akabonero, tukugulumiza kubanga eno ntandikwa ey'obulamu obujja. Ntukuza empeta zino mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama ng'akabonero kanywezebwe, kubanga gwe bw'otandika ekintu okimaliriza. Nsabye onyweze endagaano eno, ayi Mukama, nsabye otuukirize okuteesaako eri amaka gano Mukama wange Yesu Kristo nga bwe gatandika olunaku lwaleero. Amalirize bulungi mu kisa kyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Tweyanziza nnyo Omusumba Ronald Mukisa. Akati nno kansaba abagole bano buli omu alondewo empeta gy'amanyi nti yegenda ku lugalo lwa munne, era nsabye amaaso mugatunuuliganye munye ku munye. Munye kakati kuba kutuyambako okuba nti abali ku bifaananyi eri balengera. Kansabe omukyalo waleke omukono gw'okugenda empeta, omwanya agukwateko awo ffenna tulengere bulungi ekigenda mu maaso. Ate kansabe osembeza microphone kumpi awo, omukulu ayogera ebigambo bino nga tubiwulira. WhatsApp yeni kikuli era nkuwa empeta eno ng'akabonero akakakasa omukago guno era nkukakasa ndi wuwo, abantu bo be bantu bange, gy'onoogendanga gy'onaagendanga, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Alo bonna, omusajja ono mumalirivu musiru. Akati nno ng'amaliridde bw'atyo, ndabanga ne mwana muwala naye mumalirivu musiru.
nze Jane Kiguli okuweekateno gwe Moses ategeka okuba akabonero akakakasa nti naakuumanga omukago guno gwe tuyingiddemu leero okuwa ebyange byonna eby'omu nsi era okuva leero ndi bubu abantu bo be bantu bange gy'onoogendanga gye naagendanga omwagalo olayiridde bwekyo erinnya lya n'omwana abange mukama mwaketegefu bano bamalirivu nnyo era twebaza Katonda olw'akaseera ako kati basaba ne bannyabo ekyo bwe kimala okubaawo Katonda kyagassa awamu tewabanga wakola ki akyawukanya era basaba ne bannyabo obuyinza obumpeebwa gavumenti efuga ensi yaffe n'obuyinza obw'ekkanisa eno n'obukulembeze bwayo obuneesiza omulimu gw'okugatta abagole munsikirize nnangirire omwami n'omukyala ategeka erinnya lya Mukama nga ddungi akati no mu kaseera bwe kati nja kusaba abagole baffe bafukamireko wansi abakadde baffe abali mu kanisa abazadde ab'omwoyo abazadde ab'omubiri mujje mu maaso wano tusabire abagole baffe ebigambo eby'omuwanguzi ebigambo ebya future yaabwe bye tubaagalize no mu kanisa tekizira ne bw'omukwatako omwana muwala mwana mulenzi n'olangirira byonna by'obaagaliza taata ne maama bemba bwe muli tubaaniriza abasumba baffe tubaaniriza abakulembeze baffe mu by'omwoyo tubaaniriza abaana bammwe mbasabire omukisa mbasabire obuwanguzi mbasabire ebyamaanyi bibabeeko akati nno musobola obbaagaliza nti Mukama abawa omukisa abatambula amawanga musobola obbaagaliza nti Mukama abawa omukisa abawe trayini ng'epaakinga wali mu luggya musobola obbasabira Mukama abawa omukisa ennyonyi ebe ng'epaakinga wali mu luggya kyonna kye mwangadde ate muyinza n'obbasabira ne mugati mwami ategeka ono abeereko pulezidenti ne Jane ono abeereko first lady byonna bye mwagala mwe mubalangirireko mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye katufune omusumba Posiano Sande mumazemazi mulabyeko wano ali yewunguddemu waba yewunguddemu omusumba Henry musuubiza ali luddamu bamumpeere microphone alangirire ebigambo nga byamaanyi ku bulamu bw'abantu ono nga basigadde naffe bwe twongerezaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu kati kulwa emikono gyaffe tusabire abaana abasigaddeko muyimire ku magulu gammwe mulangirire ebigambo ku bagole bano Katonda omuyiza ebintu byonna tukwebaza olw'akaseera kano kewamanya edda era kewateekateeka mu biseera bwe biti omwami n'omukyala ategeka basobole okuyingira mu bufumbo obufutukuvu Mukama Katonda omuyiza ebintu byonna akaseera kano tukakuwa olw'abafumbo bano ababiri abatandise olugendo leero Kabaka w'abakabaka Mukama nsaba obakulembere wabeerewo ekisa ekyenjawulo mu lugendo ono olw'obufumbo yongera okubeera wamu nabo Mukama yongera okubanyweza endagaano gye bakoze leero ayi Mukama yongera okulaba nga baginyweza yongera okuba nga ekuweesa ekitiibwa mu bufumbo bwabwe ayi Katonda omuyinza ebintu byonna tubalangirirako ekisa ekyobuwanguzi tubalangirirako amagendo amalungi tubalangirirako omukono gwo ogw'amaanyi gubakulembere Mukama beera nabo ayi Kabaka w'abakabaka Katonda omuyinza ebintu byonna olugendo lwe batandikise leero ayi Mukama balumalirize nga lwa kitiibwa era n'obufumbo bwabwe Mukama leka bukuweesa ekitiibwa Kabaka w'abakabaka Mukama abaana abalabangako Mukama banaasobola okwogera nti baweereddwa omukisa bawe omukisa ogw'omwoyo bawe
omukisa ogw'omubiri yongera okubeera wamu nabo Mukama weeragire mu bo Ayi Katonda wange bakulembere bawe ekisa ekibawanguza Mukama era kikuweesa ekitiibwa mu mulembe guno Taata omulungi tubalangirako omukisa gw'ezzadde tubalangirako omukisa ogw'enkulaakulana ffeeza ne zaabu Mukama bibeere mu maka gaabwe kabaka wa bakabaka Mukama yongera okubeera wamu nabo Ayi Katonda omuyinza ebintu byonna bye beetaaga mu bulamu Mukama bireete ebirooto byabwe Mukama bituukirire nga bali abafumbo ababiri Mukama nga bagatiddwe olunaku lwaleero tulangirira omukisa gw'obufumbo Mukama ng'ongera okubeera mu nnyumba zaabwe ng'ongera okubeera mu mirimu gyabwe byonna bye bateekako engalo bigazyegaziye Mukama kabaka wa bakabaka Mukama bye balina okuba nabyo byonna mu bulamu buno bye wabategekera Mukama ng'etaata obireete byonna okuva ebugwanjuba ne buvanjuba bukiikako ne bukiikaddyo Mukama tulangirira omukisa ogwo gubagwire era gutandike okubeera nabo ennaku zonna ez'obulamu bwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Bannange tweyanziza nnyo okusoma n'okusuubize, tweyanziza nnyo abazadde baffe, tweyanziza nnyo abasumba n'abaweereza ba Mukama, emikisa egyo gyonna gibabeereko. Bannange nakadde tukalina wansi wali ak'okusika ku bagole baffe mu mukono n'okuba congratulating era ketwagala okugendamu. So katubalindeko bakke wansi awo ate tugende mu kaseera ako Mukama muyitirivu. Ati no mu kiseera kino katusaba abali mu byuma batuweeyo oluyimba oluyitirivu obulungi tyoke abagole baffe bakkeko wansi wali nga tugenda okwebaza Mukama olw'ebyo byakoze ate naffe abagenyi ffenna tubeere baddembe okujjako mu maaso wano okuba congratulatinga okubagwako mu kifuba okubayosaayosa mu kaseera bwe katyo nga twebaza Katonda. So praise abali mu byuma erudda eri kabatuwa oluyimba olwo. Nebigiri mubibye emisingi gy'ensi giri mu mikono gye enensi nebigiri mubibye emisingi gy'ensi giri mu mikono gye obwakabaka bwe tebukoma n'ababulimu tebasalwa banyumirwa buli obukamala kyova bawulira nga bayimba wakitiibwa 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 kansabe ba Asha batuleetere ku biseno bino maaso wano tugenda mu kaseera kakwebaza Mukama era kanyandize praise and worship team etwale mu kaseera mwekati nga bwe tukyakala nga bwe tutendereza nga bwe tusinza twebaze Mukama akoze olunaku luno sipeshulo akoze ebitali bya bulijjo atwewuunyisizza ng'akola eby'ettendo mu bulamu bwa Jen ne mu bulamu bwa Moses. Mukama muyitirivu kale ojja kuba waddembe okujjako n'obasikako mu ngalo kasita tolwawo oganye ne banna abakuli emabega okukola kyekimu ng'ate bozza n'ekiweebwayo kyo ekyokwebaza mu nnyumba ya Mukama. Bino bye tuwaayo wano biba byakwebaza Katonda mu kkanisa naye ebirabo by'abagole byo bijja genda eri ku receptioni bwe tunaaba tugenze mu kaseera ako so kuno kwebaza Katonda mu nnyumba ya Mukama.
kale katufune enyimba ezitendereza Katonda tujje twebaze Katonda waffe n'abagole baffe bakongratulatinga. Ali mu byuma kansaba tufune live praise and worship team engeri gyeri wano wakiredde ngatendereze Katonda fenna ekibiina katuyimirireko ku magulu gaffe batukulemberemu nga tutendereza Katonda mwebale nnyo. Ekitiibwa kidde Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi olw'obufumbo yongera okubeera ati no kiseera kino katusaba abali mu byuma batuweeyo oluyimba oluyitirivu obulungi twoke abagole baffe bakkeko wansi wali nga tugenda okwebaza Mukama olw'ebyo byakoze ate naffe abagenyi ffenna tubeere baddembe okujjako maaso wano okubakongratulatinga okubagwako mu kifuba okubayosaayosa mu kaseera bwe katyo nga twebaza Katonda. So praise abali mu byuma erudda eri kabatuwa oluyimba olwo. Yesu gudde mu maaso g'Omukama ganoonya kubeera w'oli ebuziba w'omwoyo wo weewali ekisa kusaba ondage bye simanyanga kusaba ondage ebyamma bye watereka awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja twala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo wo. Omukwasi w'ebyennyanja bw'aba anakwata ebyennyanja asula akatimba ke ebuziba leero nsaba essala ng'eva eri buziba nakwata ku mulagiro abawangula bagenda buziba abo abakwesiga bagenda buziba awulatuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja twala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo wo. Akoze ebitali bya bulijjo atwewonyesezza ng'akola eby'ettendo mu bulamu bwa Jen ne mu bulamu bwa Moses. Mukama muyitirivu. Kale ojja kuba wa ddembe okujjako n'obasikako mu ngalo kasita olwawo oganye ne banna abakuli emabega okukola kyekimu ng'ate bozze n'ekiweebwayo kyo eky'okwebaza mu nnyumba ya Mukama. Bino bye tuwaayo wano biba byakwebaza Katonda mu kkanisa naye ebirabo by'abagole byo bijja genda eri ku reception bwe tunaaba tugenze mu kaseera ako so kuno kwebaza Katonda mu nnyumba ya Mukama. Kale katufune enyimba ezitendereza Katonda tujje twebaze Katonda waffe n'abagole baffe bakongratulatinga. Ali mu byuma kansaba tufune live praise and worship team engeri gyeri wano wakiredde nga tutendereze Katonda fenna ekibiina katuyimirireko ku magulu gaffe batukulemberemu nga tutendereza Katonda mwebale nnyo. ekitiibwa kidde Yesu
kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebazibwe mukama atajulukuka ekitiibwa kideri yesu lwaki kubanga ye mulungi akoze ki atuwadde ebirungi bingi oyo yebazibwe mukama atajulukuka kale ngalo sibaza mukama Praise and worship team engeri gyeri wano lwakinedda katendereze Katonda ffenna ekibiina katuyimirireko ku magulu gaffe batukulemberemu nga tutendereza Katonda mwebale nnyo ekitiibwa kideri yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebazibwe mukama atajulukuka ekitiibwa Come
kakati abagole baffe bateekwa kubanga bakoowu nsi tuyingire mu kaseera ak'ekigambo kya Katonda erinnya erya Mukama waffe Yesu. Kansaba otuleko wansi kati nno mwami ategeka sebo tosooka kutuula mu mukyala tannaba kati kitandise tokakasa nti ali bulungi gwe n'olyoka weetereeza omulimu ogutandise kama muyitirivu. Basaba ne banya butwaniriza nnyo ate era mu kanisa n'OCC bwayise ku mbaga n'endagaano. Basaba ne banyabo endagaano kuba kukkaanya okuba babiri oba basingabo naye nga balina ensonga ezibaleetera okukkaanya ne batuuka n'okiteekamu obweyamo era ne kibaako n'abajulizi. Katonda waffe Katonda akkiririza mu ndagaano era Katonda wa ndagaano. Ate ebyandiko ebitukuvu bigamba nti ye bw'alagaana ne bwe kibeera ki takyusa. Kati nno mu nsi muno manyi nti tulina enkolagana ezitali zimu, relationships, naye relationship ezo zonna ziba nnungi era zibeerawo, naye teri relationship eba nkakafu nnyo nga relationship erimu endagaano. Amiina. Okutegeeragana okukkaanya kwonna kuba kulungi, naye okukkaanya okulimu endagaano, kukkaanya okuba kulimu okwekomiitinga. Mu nsi muno abantu batya okwekomiitinga, baagala ebintu nga biri awo bya just naye nga temulimu commitment. Naye ndi wano bagamba nti buli lwoweweewe eddembe eryo ery'okubeera mu bintu bya just naye nga temuli commitment, era chansi z'obikoleramu ensobi ziba nnyingi. Amiina. Chansi z'okwekyusa n'okola ekirala ekyawukana ku kye mulimu ziba nnyingi. Naye buli lw'oyingira mu ndagaano oba weetadde mu mbeera nti kati kye mukkaanyiza ky'ogenda okugoberera era bw'okiviirako oba omenya etteeka. Senga ensi mwe tuli temwali mateeka oba kyandibadde kitya. Katugyere na katundu kokka ak'okukkubo kuno kwe tutambulira n'ebigere n'ebidduka. Singa twali tutambulirako nga tekuli mateeka, senga effujjo eriri ku kkubo olaba kati kuliko amateeka naye effujjo kweriri yebasooka. Naye kati imagine nga tekuli tteeka, bw'oyagala ovugirako eno, bw'oyagala opaakinga wakati, bw'oyagala odde eno, bw'oyagala oyisiza gy'oyagadde, nga buli muntu akola ky'ayagala. Kavuyo akandibadde ku kkubo okwo n'abantu bandibadde bafa buli ddakiika. Nina mukwano gwange abeera Bungereza eyo, yajja n'atukyalirako wano myaka mingi, n'alaba envuga yaffe eyawano n'agamba nti Katonda abeera Uganda, ate alabika n'okutemya tatemya, kubanga n'amala atemyamu akisinde ekisokka ezibeera wano ng'alaba envuga yaffe yafujjo. Naye njagala kukoma ku kyeŋŋamba nti singa tewabaawo mateeka, buli muntu ng'akola kimunyumira na kyayagala, akavuyo kaba kangi. Kakati ne mu relationship ddala eno ey'obufumbo ey'omwami n'omukyala, bwe mutabaamu ndagaano nga gw'okola by'oyagala bikunyumira, chansi z'okukola ensobi n'ebitajjansa n'ebitasaana maaso ga Katonda ziba nnyingi. Buuliza neiba nti oli mufumbo, mumbulizo olina omukyala waba mwami, ate waba mukyala mumbulizo olina omwami, muli mu ndagaano. Bwe baba tebalimu tebali mu ndagaano, kitegeeza nti bali mu bya justi. Era essaawa yonna akola by'ayagadde ne munne essaawa yonna akola by'ayagadde. Kyenva mbakubiriza nti musse endagaano mu relationship yammwe, kubanga Katonda wa ndagaano. Amiina. Kyokka ate n'enkomawo eri abagole baffe abaleero ti endagaano gye muyingiddemu ne Katonda agissaamu ekitiibwa. Njagala kusoma ekyandikwa kimu kyokka kiri mu kitabo kya Malaki essula ya 2 olunyiriri kijja kuva ku 12. Malaki kyekitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde, era nabbi Malakayo ono Mwoyo wa Mukama ng'ali ku ye
naye yamwogeza bingi ebiyamba ekkanisa n'olwaleero luno. Naye ekimu ku byayita ku lulimi lwe ng'omwoyo wa Mukama amuliko wali kujjukiza mazima gano. Malachi chapter 2 from verse 12. Ayogedde n'agamba nti as for the man who does this, whoever he may be, may the Lord cut him off from the tents of Jacob, even though he brings offerings to the Lord. Omuntu yenna aneeyisa obulala mu ngeri etejjansa, oyo ne waba alese ekiweebwayo eri Mukama, oyo Mukama amusaleko, oyo Mukama aleme mumutunuulira na kisa, oyo Mukama aleme kumwagala kubanga avudde mu kimusuubirwa. N'ayongerako n'aleeta olw'13. 13 agambye atya? Tuli mu Malaki essula ya 2 olunyiriri olw'13. Era na kino nakyo mukikola. Mubika ekyoto kya Mukama amaziga n'okukaaba. Bantu mmwe muleese ku kyoto kya Katonda amaziga n'okukaaba n'okussa ebikkowe. Era ne muleeta ennaku mu maaso ku kyoto kya Mukama n'okussaayo omwoyo n'atassaayo nate mwoyo eri ekiweebwayo, so takkiriza mu mukono gwammwe ng'asiimye. Kati kye muva mukola byonna mu linnya lya Mukama, Katonda n'agaana obissaako omwoyo. Ne bwe muba muleese biweebwayo byammwe, Katonda agaana okussa omwoyo ku bye muleese, kubanga mmwe abaleese entambuza gye mutambuzaamu obulamu si ya bwesigwa. Olw'ekumi zimukusinza otuleeteeyo. Kubanga Mukama yabanga mujulira eri ggwe n'eri omukazi ow'omuvubuka. Lwaki Katonda nga nzija ku kyoto kyo n'otonsanyukira? Lwaki Katonda nga ndeeta ebiweebwayo byange n'obigaana? Lwaki Katonda nga ndeeta ate amaziga ate ku kyoto kyo n'aga nti anti Mukama yali mujulirwawo eri omukazi w'omu buvubuka bwo, naye gwe wamukuusakuusa. Owulira ensonga ya Katonda? Gwe wava mu ndagaano. Abamu ku ffe tulowooza nti endagaano y'eno yokka gye tukoze wano ku kituuti, eno eba ekkaatiriza ate na kukiteeka mu lwatu, naye endagaano eba yatandikira eri gye mwesuubirizanga, nja kuwasa nja kufumbirwa. Eggulu nga liraba nga lyagambye atya, nja kuwasa nja kufumbirwa. Ekuleba ati balina kye bazimbye awo. Ne mutasaaga ne mubitwala ne mubazadde, eggulu ne lyongera okumyumyula. Kati lwe muzze wano muzze kukkaatiriza, naye ye Mukama yatandika dde obbalondoola mu ndagaano ezo ze mujja mwesuubiza. Kati wanaga nti bantu mmwe nedda, bwe muba nga mukuusakuusa, bwe muba nga muva mu ndagaano, ne bwe munaaleeta ebiweebwayo byammwe nja kubatunuulira kyammwe, ne bwe munajja mu maaso gange mutajja kuba maziga, kubanga mukuusakuusa endagaano y'omuvubuka wammwe. Katonda waffe Katonda wa ndagaano. Ebaswa Mukama. Kale ddamu olunyiriri olwo olukaatirize tubumbebumbe ebigambo bino. Tusoma Malaki essula ey'okubiri olunyiriri olw'14. Kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omuvubuka bwo. Katonda ye yali omujulirwa eri ggwe n'eri omukazi oyo ow'omu buvubuka bwo. Weyongereyo. Gwe wakuusakuusa. Kati wamukuusakuusa. Newankubadde nga ye munno era omukazi gwe walagaana naye endagaano. Newankubadde nga ye munno era oyo gwe wasuubiza ebingi, era oyo gwe walagaana naye endagaano, wamukuusakuusa. Oyongereyo tuwulire. 15. Lugambye bwe luti. Era teyakola omu. Katonda ye teyatonda omu. Newankubadde ng'alina omwoyo gw'afikawo. Newankubadde nga mu ggulu yalinamu emyoyo emirala, naye lwaki eri Adamu yamutondera omukyalo omu, Eva? Era yakolera ky'omu. Yakolera ky'omu. Yali anoonya ezzadde erirutya Katonda. Yali anoonya nti ababiri bano nga bali mu ndagaano bombi bagenda okumuviiramu ensigo gy'ayise ezzadde, nga naye erina etya Katonda, ekitegeeza nti naye bw'erituuka ebiro era naye erivaamu kyekimu, naye ettaggwa eri mulembe gwaffe tukuumye endagaano.
ffe tumenya endagaano, ffe twebuzaabuza, ffe tulinawo ensongasonga ze tuteekako. Olaba Mukama waffe Yesu Abayudaaya olumu baamukalira ku nsonga ya divorce. Ne bamugamba nti olw'ensonga yonna omusajja anaalekanga mukazi we. Yesu n'agamba nti bano babadde batya, ensonga yonna nene kansoge mbatereeze mulayi. Mu lubereberye tekibangako bwe kiti nti Katonda akkiriza okwawukana. Katonda yayagalanga abazze awamu basigalenga bonna forever. Ekyo kyekiri origino. Nimugati nga Musa yagamba nti wabaawo omuntu muwe ebbaluwa agende. Naga nti n'ebyo Musa bye yabagamba yabibagamba lwa bukakanyavu bwa mitima gyammwe. Naye mu lubereberye tekyalinga bwe kityo. Bwe muyingira mu ndagaano kyekyo forever. Kati nno era abaagala era okubuzaabuza n'okunyoola ennyiriri nebongera ne bagana nedda wakiri ate ku lw'obwenzi naga ati oke olw'obwenzi kale abo olw'obwenzi munaalekanga endagaano. Naye bwoddayo okwetegereza obwenzi bwe boogerako awo mu nkola y'Ekiyudaaya si bwenzi bw'abafumbo nga bano abamaze okuba bonna. Obwenzi bwe boogerako awo bwawali mu kwogerezeganya. Nga bwe walaba Yusufu ng'ayogerezeganya ne Mariyamu amuwase naye n'azuula nga Mariyamu ali lubuto. Obwo bwe baagambira nti omukazi oyo muleke. Naye enkulayira bwe kumala okuluma tolinaayo kyansi yonna yakuleka muno okutuusa okufa lwekubaawo kanya. Mwami alutegeke teriyo kyansi yonna yakuleka Jeni awulidde teriyo kyansi yonna yakuleka mwami ategeka. Kati okutuusa okufa lwekulekula kutya kulibaawo kanya. Naye naffe ffenna nga tujulira ababiri bano wetegereze relationship yo yandagaano. Ekirungi ku ndagaano kino bwenne baddenga ekaddiwo basobola ogizza obujja. Endagaano bagizza obujja nga kyangu era bano tekigaana bayinza okuyisaawo wiiki ne baddamu ne batuyita ne bagamba nti mukomeewo ku anniversary ya wiiki kale omwaka kale 5 kale 10 ne bazza bujjaki endagaano. Nange mabegawo n'omukyala twaweza emyaka 2 katono tubayite naye notugala katulinde bugiwera 25 tomanya ate era nizo giyinza okuwerera ne tulinda. Naye kyeŋŋamba nti endagaano esobola okukola ki okuzibwa obujja. So bwe mulaba ng'ebadde eyugamu yita munne ekintu mukikole ki mukizze bujja. Abatannakiyingiramu mwekuŋŋaanye mwesseemu amaanyi ekintu mukiteekemu endagaano. Mukama bampere nnyo omukisa. Kale nno tugenda ate mu kaseera akalala akayitirivu obulungi abagole baffe bagende basayiningeko mu bitabo by'ekkanisa ate nga naffe tulibaawo ng'abajulizi Metro ne Bestman nanga abagasse. Olwo nno nja kubagulira ekiddako. Mu kiseera kino kanzabe tuyimireko ku magulu gaffe era twandize praise and worship team etutwale mu kaseera ako nga tutendereza Katonda abagole baffe nga bwe basayiningako mu bitabo by'ekkanisa. Last and last and last until the end. Amen. It is shown the Lord. Shouting,
Sometimes I live my life like a fool. I'm not afraid to run when I sing a song. Okay. What was in with the dance? You can start reception. Mukama mwayeterevu. Basebo ne banyabo munsikiriza kubategeeza nti omwami n'omukyala ategeka ensonga yaabwe egguse. Era mumbaga ezigatiddwa mu kifo kino n'oba ebirala byonna obyerabidde ogamba buga nti embaga namba 17 amannya bateekwa buteekwa kuleeta g'abakulu bano. Kati nno certificate yaabwe eri wano naye n'akapapula kano akatono gavumenti ketugenda giwaako kopi etegeere ekibaddemu olwaleero luno era nti kati mu bufumbo mu linnya lya Mukama waffe era kansabe katukwatire kukola naawe ofune ku kifaananyi erudde eyo ku nsonga zino katwongezeko oba oyagadde ofunako kopi yiiyo osobola okugifuna. Ng'omujulirwa olunaku luno. Kasita papalazo omukulu agamba nkiwedde ekyo tekivaako naye omukulu yaliwa mu bonna. Yegwe mukulu kiwedde kale. Alright. Naye gambibwa ebesitimaani yaba abitereka bona abakkakkanya essanyu ng'obawa ebiwandiiko byabwe. Kati era mu kaseera kano njagala kwaniriza abasumba abaliwo mujje ku kituuti wano tufune bifaananyi n'abagole bano beenenganye papalaza balungamye ebifaananyi ebirala byonna nga tusemeredde okuwulwa olunaku luno. Abasumba baliwo mujje n'abaweereza. Nina obujulizi Make it broke against mazima naye nzani
mukama gukutya ng'omwana nzani nga buli ekintuukako mukamufaayo ndi bujulizi nalina boolebwa nga sirina njagala yadibwe mpita oluganda nga buli omwantwala ng'eyalemwa ng'omunaku atagasa duniya maziga gampitanga mu buli lukya sirinawo zigulira magaladiba ebyo nabisomoka nze bujulizi kulw'amaanyi g'omukama ndi mulamuze bujulizi oli w'amaanyi nalaafu etakyuka walina amaanyi agampimirako muka gwenzisa oli w'amaanyi mukama olina laafu etakyuka walina amaanyi agampimirako muka gwenzisa onjagadde nnyo mukama naavuye nteekako akamwenyu ku matama ndi mulamu kubanga yesu ali kumpi nange wanjagala nnyo mukama n'okuwayo n'owaayo omwana kati ndi mugumu kubanga omulwanyi ali nange nayatula nafuna kyambala era sitya nalaba ekkubo ery'amazima eririmu obulamu oli w'amaanyi nalaafu etakyuka walina amaanyi agampimirako muka gwenzisa oli w'amaanyi mukama olina laafu etakyuka walina amaanyi agampimirako muka gwenzisa olwaleero nzisana oluyimba luno mikwano gyange kale muyayina amatu muliriza bino nkulojere ekizudde katonda ono bw'aba naawe byonna biyinzika nange erabira ku nze kinalinga lubi kati si kyendi obulamu bwange buli abange nga bwali bwannaku sijukira ebiseera bye nabeerawo maama nga siriika njagala gane wengezaako nkola emikwano abantu banneewala nalinda bikabubi ndowooza ntalinga mbaswaza wandaba nga bulabi ng'omanya kanankawala nte kaliko fyuca naye katonda byannonda nansiiba ndowooza nawo ndaba kati ntambula neeyagaza ate oba nafuna yesu ankoze obulungi kulonjera yesu wangonno nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda 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 naye katonda bw'abalokole yakola nka byantiisa onaakujja kutale mu kulunda bwatyo n'akufuula kabaka akujja eri ku mwalo mu byennyanja bwatyo n'akufuula kabona akusanga bakugaana bwakukwatako nga bakuyaayanira ngamba yesu be buli amwina bambi wesuleko ani yali amanyi nti naffe tuliba bwe tuti nyana eri amanyi nti naffe tulibeera wano kyokka nga tetwava eri abantu nga basekanga bw'oyogera okusalokosa tumulinde nkyanga tetuswala abakusuubira ng'okuswala mwana wattu be baswala abakusuubira ng'okulemwa mwannatu babalemweka ka yesu waffe atongera elevo ku levo atombaza amaanyi atongera bitiibwa ebirungi bye byannamaddala ankoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda 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 ono katonda gwe mbagamba ye taata w'abatalina ono yanzimbira abafu mukaaga 8 oba tusange Facebook page yaffe. You are watching BGP TV, the Father's Heart.
Tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange ku Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere, era oyanirize n'omulala.